entegeka yaayo tufuna obusa nga buwoze bulungi ne kalimbwe tubutabula mu ttaka tuleeta ebisawo byaffe okusimbamu ennyaanya eno. Ennyaanya eno bwetubeera nga tumaze ogisimba tufuna ebisubi ebikaze obulungi ne tubikako wali kubeera ng'ebisawo bino tubiyingiza bugumu wano fuuti 5 wali fuuti 25 wali ebikutiya 48 naye ng'ate ekisinga okunyumira ennyo ku nnyaanya zino zentegese mu bisawo ebigimusa byonna byemba ntegese ennyaanya yeebeera ebyekozeseza nga tebiyiseemu kgenda mu ttaka tugajjako amatabi nago ne gakola ennimiro endala nga bw'olaba lino. Lino ettabi oliziika liteeke mutesi mu ttaka sigamba mbu ate oteekeko eddagala ate okole ki oliziika okuva wano n'oliziika okutuuka wano wenkutte okugenda okuyitawo ennaku 5 omaze okutandika okuleeta emirambira. Ajjo bategeka bigimusa okukozesa mu nnimiro zaabwe tebategeka ddagala naye kati wano bo bategeka ddagala okukozesa mu nnimiro zaabwe naye ffe Buganda ndokwa twanoonya ennyaanya eno si ya ddagala era waliwo n'endala gye tugenda okuleeta ndowooza mwaka ogujja esobola okubala ennyaanya 3 nga naye era si ya ddagala otegeka butegesi n'oteekawo ennyaanya yo kyekiringa tetugiyambako okugijjako gano agakoola tugikiriza kugatirirako bikoola kuba biba birya emmere y'ennyaanya zino kalina obukoola bubiri otukasimbira mu bukutiya muno wakati bw'ogiteekamu ate ng'esusse mu nnaku 5 obeera kyobala si kyekyo kuba njagala nnyo zibala nga tezinasukka myezi 2 nga zisobola okumpa ennyaanya 9 oba 8. Buguwa tusimba emiti gino ng'ebikondo ebyanika engoye ebigenda kuwayaza engoye ne tubiregako waya zino waggulu zino waya zemulaba kati waya zino twatandise zisiba eri ku kikolo ne tujja ne tugisiba eno waggulu osobola okukozesa ndowooza emiti ng'ebiri n'oteekako guli ogwa kulosi waggulu n'otegako obuguwa bwo n'oteekawo ebikolo okusinziira ku kafooko bwe kabeera kenkana ku gino gange etandise okwengera osobola oginogera emyezi 6 kuba yo yeekuumira ennyaanya zaayo nga tezigenze mu firiji zisobola okubeerako emyezi 2 era kati zino ezisooka wansi ziyinza okwengera n'ezeeno waggulu omukono gwange gye gukoma omuguwa guno gye gukoma ne zengera nga zokwe ziri ku nnimiro tezivunze kuba omu kati oyinza omusanga alina akantu ke katono fuuti 15 asobola okutegekawo ennyaanya zino ez'ebikutiya nga amaka weegali ennyaanya ze weeziri ate nga ennyaanya zino asobola okubeera nazo nga gwe mudaala gwe naye nga yagwerimira mu bikutiya biri awo naye ng'ali mu kifo ekifunda nga talina ttaka ddene wasobola kulimira nnyaanya zino mu bungi. Ensonga lwaki tusooka okusomesa omuntu ateeka ekisawo ekimu wasula tetutandika naye okusomesa ennyaanya zino nnimiro ennene asobola okulima tugeze eka eyinza okugendamu ebikolo eka esobola okugendamu ebikolo 15.